Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero waliwo omwana omuwala wano wambuuzizza ekibuuzo. Waŋŋambye nti singa omuvubuka ajja n'ankwana ntegeera ntya nti omuvubuka ono si muyaaye, n'ombuuza nti biki by'osobola omulabirako n'otegeera nti omuvubuka ono si muyaaye. Kakati njagadde nkuddemu ekibuuzo ekyo ky'obuuzizza. Okusookera ddala, omusajja ono wajja n'akukwana n'okkiriza, ekyo bwe kiba kiwedde, ekisookera ddala ky'olina okutunuulira, tolina kupapa kubeera ng'omuwa. Kyekisookera ddala osobola okutwaza ng'omwaka mulamba oba ekitundu ky'omwaka, naye ng'omuvubuka oyo omwetegereza ebikolwa bye kiba kikulu nnyo. Ekirala, abasajja bano waba yakakwana omuwala oba omukazi, amufaako nnyo n'abeera ng'amukubira nnyo amasimu kyenkana buli lunaku emirundi nga 10. Tolaba ng'omusajja akubidde amasimu ag'okumuukumu n'ogamba nti omusajja oyo anjagala. Nedda, ako kaba kakodyo. Abasajja bakakozesa nnyo okusika omutima gwo osobole okukkiriza ogambe nti omusajja ono bannange anfaako. Ky'oba olaba ng'omuvubuka w'amala okwebakako bw'ati abadde akkubira emirundi 3 olunaku, agisala n'atandika okukubira omulundi gumu. N'atuuka ekiseera mu wiiki ng'akkubiramu omulundi gumu, n'atuuka ekiseera okukubira ng'akuyita ajja akwebakeko. N'olwekyo gw'omwana omuwala totunuulira masimu ago omusajja oyo g'abeera akkubira buli lunaku, gaba ga kiyaaye. Tunuulira nnyo ebintu bino, bikulu nnyo. Bw'oba oyagala okumanya nti omuvubuka ono oba anjagala oba tanjagala, tunuulira ebintu bino. Ng'ekisookera ddala, omuvubuka yenna oba omusajja yenna wajja n'akukwana, akadde kano k'omala nga tonnaba kumuwaako, omusajja oyo ateekeddwa okubeera ng'akufaako, ateekeddwa okubeera ng'akulumirirwa. Okufaako kwe njogerako, ateekeddwa okumanya obulamu bwo buli butya, olunaku wasiibye otya, wafunye k'okulya ate ng'akikakasa. Bw'omugamba nti sinnaba kafuna ng'agamba tofaayo, kankuteereko ke nnina ku ssimu, era ng'obeera oli awo mu kusinziira omusajjawo ng'akuweerezaayo kakuweerezaayo, n'agamba nti munnange kembadde nakaako kabeere nga kakuyisa mu lunaku. Oyo omusajja abeera akufaako. Bw'omugamba nti siina kyenkola, abeere ng'asobola okugamba nti mbeera nsobola okuyiyizaayo 5, mbeera nsobola okuyiyizaayo akakadde, mbeera nsobola okuyiyizaayo miliyoni nga 5 mu kusinziira omusajja oyo gw'obeera ofunye. Omusajja yenna abeera afa ku mukazi oyo gw'abeera akwanye. Singa amugamba nti neetagayo emitwalo 5, omusajja oyo w'aba akwagala, emitwalo 5 ago wabeera agalina, abeera asobola okugakuwa bulungi nnyo. Kale waba tagalina, asobola okugamba nja kuyiyizaayo 2, kale 10 alikuwe wadde tannaba kwebakako. Ateekeddwa okubeera ng'asobola okujja mu kizibu ekyo ky'obeera oguddemu. Ekirala, omusajja yenna akulaga nti akwagala aba ateekeddwa okulumirirwa. Okugeza, bw'omugamba nti ndi mulwadde ng'ajja kudduka sipiidi ajja akulabe, timunnange kiki, kyetaagisa ki, tugende mu ddwaliro. Omusajja yenna asobola okubeerawo mu buzibu bw'obeera ofunye, asobola okukulumirirwa mu nnaku yonna gy'obeeramu. Oyo abeera omusajja omutuufu. Omusajja yenna omutuufu gw'ogamba nti mpulira omusajja oyo mwagala, beera n'ekyo ky'omwagalako nga kirabika. Omuntu waakubuuza nti omusajja oyo wamwagalako ki, obeere ng'okinnyonnyola. Kyekinjagaza omusajja oyo, omulimu gwe nnina ogutuliisa buli kanaku ye yagunkolera. Ogambe nti oyo omusajja yambeezezzaawo, engoye z'ennyambala yazingulira. Buli luvannyuma lwa myezi 3 ampa ssente z'enviiri nga simaze kumusaba, ndabiraawo ng'akandeetedde n'aŋŋamba siba enviiri. Oyo yabeera omusajja omutuufu, yabeera omuvubuka omutuufu, oyo abeera akwagala, era oyo gw'osaanidde ogenda naye. Kijja kuba kizibu nnyo omusajja oyo okubeera ng'ajja kukukyawa oba ng'ajja kukusuula. Ekyo mbabuulira, omusajja yenna mwagaleko ekyo kyakukolera nga kirabikako, ekikuyamba ne kiyamba ne banno oba ne baganda bo oba ne bazadde bo. Ye omusajja abeera omutuufu. Mulekeraawo okugamba nti mpulira omusajja oyo mwagala nnyo, naye ng'omusajja gw'ogamba gw'oyagala ennyo talina na kimu kye yali akukoledde, tolina na kimu kye wali omugjeemu nti kiikino. Bw'obalaabalamu ssente ze yakakuwa nga taweza na mitwalo 5 omwaka omulamba gwe mumaze nga mwagalana. N'olwekyo beera n'omusajja, omusajja oyo akutwala mu maaso. Kyenjagadde okubeera nga mbabuulira abaana abawala, kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti.
YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.